ate ekitundu eky'emukono eyo Naggalama essomero Nakanyonyi SS lyagwamu enjega ku bigambibwa okuba nti abaana 115 baweebwa obutwa. Tulondedde ensonga eno n'okulaba poliisi byegamba ku byazulibwa okuba nga bwabadde butwa, ate nga mu kitundu kyekimu eyo Mukono eriyo ssemaka yawa abaana obutwa naye neyewa obutwa. Katulondola ensonga eno twekutuuzako byonna nga bwe tukuŋŋaanyiza. Eggwanga Sabbiiti eno lyaguddemu ensasagge abaana bali mu siniya abasoba mu 115 ku Nakanyonyi Secondary School mu Nakifuma Naggalama Town Council mu district y'e Mukono bwe balidde bye bateebereza okuba obutwa. Essomero lirina abaana bali mu kisulo n'abaveeka era Akasattiro kabadde k'amaanyi ku ssomero. Ku Lwokuna ku makya embeera yaabwe yayonoonese era abazadde ne batandika okutuuka ku ssomero. Omuzadde ono Nakoli Harriet ow'ekakoola Kalagi yazze n'omwana omuto gw'asitudde wabula ng'alaaja na kimu nabufuwe ali mu siniya ey'okutaano gwe yayise eriiso lye. Omwana we yani nabufu getulindi ali mu class siniya 5 omwana wange mama nabufu wange eriiso lyange abayizi abalala abataakoseddwa baalabye ekkubo eribazzeeka era kaabadde keetalo ku Kalagi. Abazadde n'abantu ku Nakanyonyi badduukiridde enduulu wabula tebakkiriziddwa kuyingira, bakira bali ku lukomera lw'essomero. Emmotoka agafa emulaga eza gavumenti n'ezassibwawo ababaka mu Paaliyamenti ab'e Mukono zaatuuse okuyamba gattako ez'amalwaliro. Abayizi abamu bayingidde obusawo ne batandika okussa ku bannaabwe amacupa g'amazzi wamu n'okubakyusa empiso. Omusawo awo kyamususseeko yaleese misinde era bakira n'ebimu bimugwako. osudde Olugambo ne lutandika bafudde era bakira buli omu ayogera kike. Babadde babakolerako mu kizimbe ekimu era nga abatali mu mbeera nnungi gwe basitula okussa mu mmotoka agafa emulago. Wendi Abafunyeemu olungubanguba nga babawaniridde n'eccupa zaabwe wabweru, abalala ne beetambuza bokka na bokka. But madam, which class is this one? You come with those? No, the opposite class. Abazadde abamu ababadde batutte abaana ate babakomezzaawo nga bataawa ku boda boda. Okay.
Okwekuŋŋaanya kwabaddewo nga buli omu akola ekisoboka okudduukirira ng'essomero lirina abaana abasoba mu 1,000 okusinziira ku poliisi. The police medical team and the district health team, they are all here and we are handling. We have talked to the parents to come. We don't want parents to sneak out to children. There's some parents who had sneaked out to some children. Again, they were collapsing and bringing them back. So I told them we are handling a situation. No child should be taken away without our knowledge so that we can attend to them jointly. Omuduumizi wa poliisi Naggalama agamba bye baakazuula byakukakasibwa abakugu mu byobulamu. I am not able to tell you the cause of the incident, but so about having stomach pains, we don't know what they ate. We are still investigating. The medical team will brief us on exactly what is the cause. But from Nagalama, St. Francis, they were suspecting food poisoning, which we are yet to find out exactly. E Mukono eyo mu January w'omwaka guno ng'atandika, ssemaka yawa abaana b'obutwa. Omu n'afa ate naye ne yeewa wabutakkaanya ne nnyaabwe era yaliko bye yayogera ku kitanda gye yali. Iwaba abazadde babimanyi sayidi zombi biki bitwagala otubuulira obutakkaanya mu maka wetuyombayombamu nga neewerera wetuyombamu yanobako n'agenda tubadde tetunnamala na myezi 2 ng'akomyewo. Eri abakazi basobola okukola ku baana baabwe naye omukazi asobola kukwata ddagala alitabule mu juyisi aliwe mwana bafe omwana omu yafudde omwana mulala alumiriza taata we. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sowoti TV Omunnyo.